Ye munnange Omutemu ayongedde okweriisa enkuuli bannange mu vidiyo mbuyina mu maaso awo wabula ono tajooga oba tabalagala wabula asiiba busiiba. Munnange abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne boogera ku ekino ekyo ne bagamba bannange poliisi ya Uganda eri ku ki ddala eri ku ki omuntu watuukira okuvayo ne yeeyogera bw'atyo bannange awo kabeera kamanyiiro kennyini naye munnange ge naakategeerawo ssaawa zino mbu poliisi ekoze ki poliisi ono omuvubuka oba omusajja emaze omukwata naye katusabe ebintu bye bagambye bibeere nga biki bibeere nga byaddala bituufu nga bamukutta ate era ayogere n'omuntu eyamutuma okutta omusajja atalina musango. Bu vidiyo ngenda kuba mbubateerako mu maaso awo naye nga sinaba kubanga mbubateerako mbadde mbasaba vidiyo eno mugimpeereka like era nensaba mukwano gwe wenna atanaba kusubscribinga ono ku Ssubya News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell oleme kusubanga buli kimu kyonna kye mba nteekayo sigenda wamakulwisa yadde mulundi n'ogumu kankuseereko ka vidiyo nawe osobole okuba nga weerabirako. Buno obubaka bugende erigwe omukulu eyantuma ogenda okuba Ichuli amasasi sebo kuyisa emirundi emeka njagala sente zange. I need my money or else I'm gonna unmask myself so that people can identify me and you see what's next. Njagala sente zange tukwesanga muri bariya z'amaanyi nitugenda tukola ebikola ebyokuyiwa omusaayi maziwe Katonda anyigira ffe abase simwe mwe mututuma ne mudabita ebyammwe kulinda kakati sebo njagala sente zange. Gwe Kalenzi gwe yonna gy'oli njagala omanye bino tebakyabinoonyezaamu content. Yisima yatuluma nakati Yisima akyatuluma kavubuka gwe mbugu wamutta omanyi mwagala nnyo okukola content babawaane mufune following baboogereko bajja kukwata kasajja vubuka gwe bakusibe kasajja gwe weefuula mu buli w'ekitalo wano. Njagala omanyi oli mu Uganda wano eno gavumenti ya Museveni nito kyamala gakola bintu n'odduka n'opostinga buli bintu batakulaba. Nsaba gavumenti poliisi side iso mulabe evidiyo eno yavuddewa bagipostingiddewa ono omuvubuka mumukwate ajja atubuulire wajja yatira Jajja Ichuli era ani yamutuma bamuwa sente mmeka nga bwe gwagala content buno obulenzi gwe kavubuka gwe toddanga muno yasabira ano oyogera ku Jajja Ichuli omanyi bwe yatuluma manyi Isima bwakyatuli ku mitima omanyi Isima omugo gwe yatukuba omanyi abantu Isima kye baatukola mu bulamu bwaffe wano ku social media ne mu bulamu bwaffe bwa bulijjo osindika ebinyo omukwata Isima mwagala content wano yeba ne content atusiza Bannayuganda simanyi sente bampe sente gwe nsaba poliisi gavumenti wonna we muli mukola nnyo okunoonyereza mukwata bana abatawagira gavumenti ne mubajjawa we bali ne mubanoonyereza. Tusaba essimu yapositize vidiyo eno yavuddewa era musobola okugimanya. Vidiyo eno yatandikiddewo okusaasaana oyo yatandikiddeko vidiyo eno okusaasaana atubuulire yagiggyeewa era wanabaga yenna gy'essimu yataddeyo vidiyo eno mujja mutegeera kuba amaaso gaagano geeraga. Manyi buno obuvubuka buddeeyo nga bumaze okugula obusimu bufuna ebisimu bya tekino simu eby'ayiteero ne bubeera nga tebirina byakupositinga ne kagamba kateekebwa ebitiisa mu Uganda nga tekamanyi kigenda kuddako. Nsaba poliisi bulijjo mukwata abantu wano mukwata abantu abalwanisa gavumenti eno ne mukwata abantu ba people power wano ne mumanya wawe batudde wawe bali. Njagala mutugambe temusobola kutegeera kano kavubuka we kasinzidde kuteekayo vidiyo eno. Njagala musaawa mutugambe nti omuvubuka mumukutte agamba nti yatta Ichuli kubanga n'amaloboozi agali mu background galaga nti gali mu Uganda. Manyi buno obuvubuka bwagala nnyo content wa TikTok bwagala nnyo content wa social media bulemeddwa okukola gwe kavubuka gwe kabakukwate otubuulire engeri gye wattamu Yisima ani yakusindika era emmundu yamutta eri luddawa era yamusindika omwogere ne sente ze bakugamba ozoogere Yisima afune obwenkanya gyali emagombe. Manyi musindikasindika nnyo ebinnyo wano nga mwagala comment nga mwagala content nga mwagala baboogereko toddangamu sinakuddamu bakwate otubuulire ani yakusindika bakwate. Ebitongole byonna ebya gavumenti musobola okunoonya vidiyo gye tuziteereddeyo singa ziba za kupopawa musobola ozitegeera amangu. Vidiyo eno kano akavubuka akagamba nti katta Yisima Ichuli kagiteereddeyo wa era musaawa mukwate essimu eyo n'ekifo bagiteereddeyo mumukwate atuwulire engeri gye yattamu omwagalo w'abangi.
engeri gyatamu Isima mukwano gwange. Isima yali mukwano gwange nnyo. Ng'ankubira akasimu n'angamba kabaata kino nga nange mukubira n'angamba kabaata kola bwoti. Tosobola kuvayo kutandika kusindika amannyo mukuwa muto obanja ssente. Ssente ze zakussa jjajja waffe Isima Ichuli wanditugambye mmeka ne tuzisona ne tuzikuwa. Wanditugambye ssente mmeka zibakuwadde okutta Isima. Twandisonze twandizikuwadde n'otatta Isima. Obanga gwe wamuta obanga siko wamuta kasajja kwe bakwata ogenda ofundire mukomere Luzira mukanoonye. Gavumenti munoonya akasajja kabi. Tubabadde essaawa 24 ng'essimu eno eyakutte vidiyo eno mugifunye nga nako mukakutte nga kali ku poliisi. Omanyi bulowooza nti gavumenti yakusaaga busaazi. Bulowooza bino ebintu bikyalira biri ebyedda. Ojja kumala gasulayo vidiyo weekweke. Tekikyasoboka kati. Mutulage nti kati mukola. Gavumenti mutulage ssente ze muteeka mu security nti zikola.